Amazing baby. I really call it boy. Drop out back. Lekambyogere mu lujjudde sijja kulinda basekere ebyomukwano bitamye mbikoye nze buli gwe nfuna heartbreaker nera vuba kintamiza banumya nga balina kye bannanga kale kiki kye bannanga naye lwaki bino lwaki mubinkola. All right, he is already here and I have him behind me, but before we head into there to talk with him, of course I will remind you that the day is tomorrow and we're gonna be having each and every vibe from Acidic Vokoz. You don't want to miss this one. Right now I'm having Acidic Vokoz behind me. I want to go and really have some good words from him. Papa, it's good to receive you here in Dubai. This is the second time you are here. Nayenga njagala okumanya, how do you really feel right now kubanga olandize mu Dubai? Ne vibe jora mu bantu nga bakulisivinga. Of course it is a good vibe. Buli mbadde musanyufu tulabye nga abaana bawala nabo bennyini vibe is to say focus. Obudde buno gwayanise bendera ya Ginger right now. You are one Ginger boy. Akikoze okubye hit ku hit. Twalanga okuba kwikizo ovo jijuzo jiboza abantu basigala bweru abamu tebayingira. It was so massive manyi nti vibes na nyingi nnyo. Soko tubulire abantu basubire kyo lunaku olw'enkya just birungi byokka bagenda kunyumirwa olunaku olw'enkya just sinna kye mbagamba just mbasaba abasabe bajje bampagira abasabe mujje muwagire naye nga kyemmanyi tasobola kugana kutubamu kapeera mu ngeri bwezityo tatawe eddoboozi linyumira nnyo abantu nga baliwulira newankubadde muli ngoma naye ate nga abantu basigala basima gamba Acidic Vokoz akuba ayimba nze siriddamu kwagala webigana siriddamu kwagala omuganda kyayita ennyonza era nga eddoozi wefufutukamu Acidic Vokoz olunaku olw'enkya tewetaaga kusubwa nsubira nti byonna obirabye musala tumupiikinze mwena abadde bagamba nti tajje nedda aze tumulina obudde buno era nga we are heading into the press conference at Club Venom. So if you're nearby Club Venom, you can join us. We're going to be hearing more from him. Want to feel it on? Busama bizona yenga echinji gena bela walid. Keep logged in. I am muchikola mtiyo muyagala nga Adamu ne Hawa zinegomba ekintu ekyo nnyo kiryoka I'm gonna try kino kye bayita last chance era guno gwe mulundi okusemba bwekigana sibiddira nze buli gwe nfuna heartbreaker nera vuba kintamiza banumya nga balina kye bannanga kale kiki kye bannanga naye lwaki bino lwaki mubinkola ane gwe nakola ekibi lwaki temusasira kati ngenda kwagalayo omulundi ogusemba webigana siriddamu kwagala gwe gusemba nze siriddamu kwagala webigana siriddamu kwagala walayi siriddayo kwagala webigana siriddamu kwagala